kipa akuta omupira n'agusula mu katimba ye kenyini. Later on kipa yagambye nti ompira gwatuse bwe guti ye yalabye ng'oguyinja guno gwa wakapiisi oyitegera bokugukwata kwati nga guzitowa ompira nga guzitowa n'aguta kumba yagusudde ki mu katimba ne bagukulimbira emuziro kipa n'agamba eyigalo awulira zimuluma zizitoye zizimbye naye nga tezirina buzibu bwonna nga ziri fine wozitunulira naye nga yafiiringa. Yes, ne basamba kati babadde oba bafunye free kick kipa najja n'atema omusajja omanye entema eno eyashawulira soka kipa n'amubuza basambi banne kiki tizabadde ndaba mupiira gwe mbadde nsimula naye nga gwatemye talina na mupiira okitegeera nga gwatemye ali yekka nga banakusanga awo oyo kipa wawa kipa wewe wenyine oyiga eyalwadde ne bakuba penalty ne gubera 2-0 ne basamba ne bafuna penalty eyokusatu bano abeiganga ne bafuna penalty abasambi bonna ne bagana ojikuba nga buli gwe bagaga nedda siwulira bulungi ne bagana kati coach n'aforcing omu n'agikuba mpira ne bagukwata ne basamba first half negwa second half ebalina atera nga etandisa mu dakiika nga 7 awo ne bafuna throw in eno mu namba 2 kati right back yagenze okasuka omupiira gukwata bwati n'agwa wansi right back n'atandika okubleedinga ng'ava omusayi munye yes ne mukamwa kakati of course abasawo ne bakungana awo okuyambako medical team yabaddewo embera ya medical team yawo gimanyi yes muleta wanseyo muleta amazzi mulete panado kati baba kyali awo kipa naye n'agweri naye ne balowooza nti kipa like alumiddwa lwa kuba because team eyo yayita mu district nga tekubiddwa mpira ziri teams 10 wangula empira ndoza jali 16 ne gisigale ne bakola maliri mu mandawe basis yes kati nawo era babadde tebanakuba mu playoffs ndoza babadde bakasema empira ng'esatu bagenda okulaba ne namba 3 agudde bagenda okulaba n'abalala baggwa bonna 11 ng'ebizibu bye bafuna bye bimu kakati ne babakwata ne baddusa mu ddwaliro speed yawo egundi enamungalo okutuuka y'abasawo ne bagezagezaako awo nga tewali ne bagala okubaddusa mu rifaro yeiganga kakati abamu ku babaddewo ababadde ku kisaawe ne bagala nti bano temugeza adoba kuba empiso mujaleeta ebizibu kyemulina okukola mukubire bali bembadde musamba bagenda obataasa mpulira ne bakubira I think head coach timu ebakubye 2-0 n'asooka abagamba ekyokukola awo ne bakigezaako mbu ne kirema n'abasindikira assistant we head coach n'asindika assistant era assistant yatuuse mu ddwaliro naga nti abasawo musooke muveeyoko omusawo akola emirimu omusawo assistant yatuuse n'agamba abasawo muveewo mu clip omulaba nti yabadde ambadde t-shirt yabadde ya red nga kuliko n'erinnya emabega erinnya sirijjukiro baasani naye nga yabadde shirt 10 kakati omusawo akwata mu wallet ono omusawo assistant coach anti akati yabadde afuuse omusawo yes kubeera yagubyawo abasawo nga buli gwakwatako yadde engulu yakutte mu wallet ng'ajjayo kisente yajjayo ndowooza oba ppf simanyi naye buli gwe yabadde ng'akwatako nga yadde engulu era ndowooza gwe yasembyeyo okukolako yabadde golokipa yamukozeko saawa zabadde nga 6 awo ku 7 ez'ekiro eyasembyeyo okudda engulu golokipa naye abasigadde yabatandiseko ku saawa nga 2 ez'ekiro emu kitundu ku 2 ez'ekiro agenda nga abajjanjaba mpolampola bonna kati gye byaggweredde nga tiimu evuddemu eyabalwadde bannanyiniyo nga bagaye buli mwana adde waabwe era ne bavaayo omupiira ne bagwegaana gati tetugubeerangamuko tetuligubeeramu era tetugumanyi ne pulaani zibadde nazo z'okukyusa erinnya zaaweddewo so tiimu egenda kutundibwa tebagitunda bagijjemu bujja ku lw'obulungi obw'obulamu tiimu yasaanyewo mu bumpimpi ensonga weso ezabadde omuwanguzi
bamulesa asabe mubabuzizaako ku mukulu wa Gundi wali jono yes kya kigenda maaso ati omupiira we guba yabagambye nti omupiira we guba omukulu wali jono ki oli jono ya Eastern yani linnya alinziruka